Polisi y'ebulaga mu district y'ewa Kiso ekutte omukazi n'alinnya Winnie agambibwa okukakana ku bba omuyimbi Tamale Farouk eyeeyita Elephant Nabbi n'amutematema amagulu okumu n'akukutulako ate okulala ne kusigala ku kalebwerebwe ng'ono abasirikale bamaze ennaku nga bamuyigga. N'alinnya akukunuddwa mu bitundu by'e Makindye gy'abadde yeekukumye ng'ono ne bba tubasanze ku poliisi. Tamale n'annyonnyola engeri gye yasinkanamu n'alinnya gwe yategeera oluvannyuma nti yali neekolera jange. Agamba nti mukazi we yamutegeeza nti bw'aba ayagala kumuzaalira alina kusooka kumuwa ssente kuba ye tazaalira bwereere ng'okuva olwo bazze basika omuguwa ku ky'okuzaala era n'alinnya n'akomba kwerima nti si wa kuzaala nga ssente teziri ku kameeza. Agamba nti gye buvuddeko omukazi we yagula ejjambiya era olwagiraba n'agitwala ku erosi y'essumbwe kyokka teyamanya nti yali aguze endala nga mu kiro ekyakeesa olwokuna lwa wiiki ewedde yagenda okudda engulu ng'omukyala amutema amagulu okukakana ng'okumu akukutuddeko n'okulala n'akuleka nga kubulako katono okukutuka. Agamba nti yeewalula nga bw'akuba enduulu abatuuze ne bamuddusa mu ddwaliro nga ye n'alinnya olwamaliriza okumutema n'amalamu omusubi. Kyokka n'alinnya yeeganya eby'okutema bbanga agamba nti yali mu kinaabiro n'awulira ng'alaajana nga yagenda okutuuka nga amagulu bagatemyeko nga yakwata bba n'amutwala mu kalwaliro n'oluvannyuma n'atemya ku b'eŋŋanda ze. Nze nakwata amazzi gange ndannaaba nga muleka ku buliri mukumuleka ku buliri ndi mu kunaaba we nakola ki we nawulirira omuntu ng'aleekaana kwe kuva mu kinoyo nga nzuuka nga ndina bwereere. Wabula agamba nti bba aludde ng'amutulugunya nga naye kino abadde tayinza kukimukola ng'atuuse n'okutegeeza nti yandiba nga yakubwa amasannyalaze agamukutulako amagulu. Tamala atuuse n'okwejjusa kubanga agamba nti abooluganda lwe bazze bamulabula ku n'alinnya nga bagamba nti si ye mutuufu ow'okuwasa wabula nga bino byonna abadde tabiwuliriza nga n'abooluganda boogedde ku ngeri gye bazze balabulamu Tamala ave ku n'alinnya. Ne mugamba mwesonyi kuba yamusibisa ekibuye ne tugenda tumujja omukazi n'amugamba ajja mukubaako ekintu kyonna kyonna kyamutuusaako kati ku ssaawa eno yamutemya alina kugulu kumu. Abooluganda basambaza ebyogeddwa n'alinnya era nga bakiraba wanyisiganya ebisongovu nga n'alinnya agamba nti mwannyinaabwe aludde ng'amukuba n'amutuusaako n'enkovu naye nga tebanyega ng'agamba nti mwetegefu okugenda eruzira kuba ne Tamala aludde ng'amukuba n'atuuka n'okumulekako enkovu. Kati ani abakutema mu nnyumba musulamu babiri. Bagenda kugabagambe ekitongole yali mu nnyumba. Tamala alajanidde abayimbi bazze akolera emirimu abategesi b'ebivulu wamu n'abazira kiso okumudduukirira kuba mu kiseera kino akomye nga takyalina kyayinza kwekolera. Era bakyali bange mwana alina obuyambi oba alina amagezi abantu ab'enjawulo bavumiridde ebikolwa eby'ettemu ebisusse okukolebwa ku baami ne basaba wabeewo ekibiina ekirwanirira abaami kuba bangi batuusiddwako ebikolwa eby'ettemu naye ne batafuna kuyambibwa. Naye mbadde nsaba gavumenti nga bw'egira tekyetaaga okugamba nti omukyala mweyimirire omukyala yeetaaga gavumenti. Nze Annette Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.